Nze ng'omusambi era nga kapiteni wa ttiimu mpulira bulungi okubanga akaseera katuuse nga sirina buvune era nga ndi mu sheepu eriredde ogenda okukiikirira ensi yange. Mpulira bulungi kuba tukola kiri nnyo intense kuba training si nnyangu kuba engeri gye banga baagala okwetegekera World Cup, training eba erina okuba nga y'amaanyimuuko okusobola okuba nga tusobola okupafoominga gye tuyaga. Mpulira bulungi okubanga nalondeddwa ku basambi abagenda okusamba mu ttiimu ya World Cup era kubadde kola nnyo okutuuka wano. Singa sikola nnyo, singa siri wano. Abantu abaali abangi twali abasambi bangi enjeru era kyemmanyi twali tuwera nga 100 n'okweyongerako waggulu, naye kwali kola nnyo n'okwewaayo n'okumanya kye njagala.